mujje balako gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi nange ndi bulungi mirimu tugikwasaganya njala osooka okkubira ddala okkubira omulango gutakungula eri bannayuganda mwenna buli amanyi nti wawagira people power oba wali owagira nope nga gweoliyo manyi nti amaanyi gatugwamu nedda bannange njala sooka banyonyera ekintu kimu nga tukyali ku kiggula lugi kino kuba sinatandika video ekintu kye tuyita struggle tekuba munino tekuba muzannyo struggle ebeeramu bintu bingi nnyo whereby nti gwolowooza nti ogenda kufuna essanyu ate wabeera wafuna ennaku wolowooza nti ogenda kufuna ennaku ate gwafuna eki gwafuna essanyu bwe bitu biba kasavu kanyama kubanga guli gumuba muzannyo gwa bwongo asinga okuba n'obwongo bukola yakola ki yakola kati njala okukubira omulango ogutakungula bannayuganda mwenna buli omu gyali abali mu diaspora abali ewa Kampala please saagala mugwe mmaanyi omuzannyo gukyali mu ngalo zaffe era omuzannyo tugulina bulungi nnyo tofa kwani asirise tofa kwani akola gwe kyakuleeta mu struggle ng'okimanyi nti struggle egenda tambula yensonga lwaki famu tulemedde kufa ne betwagamba naffe katukive muno naye tugamba ffe ekyatuleeta mu struggle tukimanyi tulina okukyusa Uganda by all means oba kyekize tulina okukola ki tulina okubeera mu struggle eno mpaka last tetufaayo kubanga twasalawo twayiwa omubiri afia tetugenda kufaayo ani ayogera ni akola ki nze ne bonjogera ebigambo 1500 oba emitwalo 3 nga kimanyi najja mu struggle muno okukyusa ggwanga oba omala biseera kuba tuyise mbingi ebisinga ne bimwogera tuyise mbingi nnyo okusinga abantu bebalaba eri abaana b'abantu abali mu makomera essaazi bali mu kubakubamba okwo tebannabakulya tebannakola ki kati gwolina emirembe otudde wootudde just no commenting oba okujja okulaba live oba okugisharinga nayo kikulemye kati oli ali mu kkomera go baakwata kubali mu kutulugunya olwo drone bezikwata buli lunaku bo bakole batya n'abantu abali mu makomera wandi bali bagwa naye olaba buli mwana ava mu kkomera ye n'asigala nga w'amaanyi asigala wandisa ekikolo n'agamba nti kyekyo tulina okukola ki tulina okubatwala ensonga zino mu maaso kiba kitegeeza nti gwe ate atanatuuka mu kkomera atanatuuka mu buzibu wandibadde oli w'amaanyi nnyo n'okusinga abantu abalala bonna bakola ki abantu bonna abalala bali mu struggle nti gwe oli free nejjukira ate abali mu kkomera balina amaanyi n'okusinga gwe omuntu ali ebweru kitegeeza gwe olina okwongera mwongeza amaanyi olw'ensonga nti gwe ali ebweru gwe abali mu kkomera amaanyi gwe ali ebweru atali musibe gwe olina okussa mu nkola ebintu bali balina okukola kubanga olina okwongeramu emirundi ebiri so kino kye mbategeeza nti buli mulimu olina okwebereramu ku mutendera gwonna so sikulekera baana bali mulowooza nti bali mu kkomera ate tubaveeko no yensonga jjala okwebaza nnyo benna abalina pages ez'enjawulo ezigenze mu maaso okuba nti mutambudde mu bitundu eby'enjawulo okuba nti mugenze musinkana famire z'abantu bonna abawambibwa abali mu makomera abatulugunyizibwa nga mubasakira obuyambi era njala okwebaza mwena abantu abali mu diaspora n'abali eka bwe ngamba abantu abali mu diaspora sitegeeza nti abantu abali mu Europe abali mu America abali Canada no diaspora ntegeeza ne oba oli Kenya ne oba oli Rwanda ne oba oli Tanzania ne oba oli mu Africa oba oli mu Middle East oba oli mu diaspora kasitobuka boda ya Uganda kiba kitegeeza oli mu diaspora so teweenyooma oyinza ogaa ati nze ndi Kenya ate siri mu diaspora no kasitova ku nsalo y'eggwanga lyo oba oli mu diaspora automatically so oba oli Kenya oba oli Tanzania oba oli Mozambique oba oli Nigeria naye ng'oli mu Uganda oli mu diaspora teweenyooma ekyokukola okimanyi mukitegedde bulungi so buli omu gyali situla oba situka tutambule temuggwamu maanyi kubanga singa tunaggwamu amaanyi ku mutendera guno kiba kitegeeza temwajja mu struggle abala mwali muzze kola ki kubeera mu muzannyo naye kino kitegeeza nti obeera mu struggle muno kiba kitegeeza nti amaanyi gali mu bantu so nno olwaleero njala tandika n'ekigula luggi kino ndyoke mbategeeza biki ebiddako olwaleero tubadde ne kyetuyita pre-hearing ekigambo kyetuyita pre-hearing oba tubadde ne tubadde ne pre-hearing mu kooti ey'okuacceptinga either empaaba yaffe ya NOP omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ne ba lawyers baja amendingemu kyetuyita amending nti buli muntu alina eddembe eyawaba omusango mu kooti okugenda n'okyusaamu empaaba y'omusango oba n'obaako by'ojjamu oba n'obaako by'ozzaamu by'oyongeramu ekyetuyita amending mu nsi yonna buli muntu alina eddembe okukola ekintu singa omusango guba tegunnawulirwa nkiddamu singa omusango guba tegunnawulirwa kiba kitegeeza omuntu oli wa ddembe okyusa mu mpaaba oba okwongeramu oba okugyamu ebintu ebyera nti biyinza obutakuyisa bulungi n'obijjamu mu musango ogwo n'oyongeramu kati olwaleero mu kkooti za Uganda tubadde omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ne baloya be bakedde kuteekayo okusaba kwabwe nga baagala kukyusaamu n'okwongeramu ebintu ebimu mu mpaaba yaabwe ku musango so ebintu bino tugenza okukakana ng'olwaleero ekkooti enkulu ensukkulumu egambye nedda tetugenda kukkiriza kwongeramu mpaaba yammwe oba kukyusa mu mpaaba yammwe tugenda n'eriwo ku nsonga bo ze bawadde ng'abantu ate jjukira nti Jonze nabagambye nti omukungu Chief Justice aliwo kati ayabadde asinkanye omumpembe Yosef Tabasirwa ku mutaano wa Kalegezo ku ssaawa emu ate nga bamuleetedde ku mutumu gwa Mmundu we yasinkanye n'abakungu b'emmengo b'engendo bagamba information ky'ekyabadde mu meeting eyo kibaateesezzaako so y'ensonga lwaki nkomero ne bagenda babulira shocking news so mu bintu byonna ebibadde so njala baga abantu abasinga obungi abatabaddeeyo oba batabadde ku online
tebagobye musango. Omusango tegugobeddwa, omusango gyeguli. Kyebakoze bagambye nedda empaaba gye mwasooka okuwaaba n'ebintu bimwateekamu bijja tumala tetugenda kukkiriza mu kwongera mu bintu birala. Naye ng'ate kiri nnomo omuntu okukyusa mu mpaaba ye oba okwongeramu oba okuggyamu. Kati ye Museveni alowoozezza nti asikowalinze naye tasikowalinze kubanga already tubadde twagala mu challenge nga ne bwe baga nti ku challenge g'omuntu omuchallenge nga kati bo balowooza basikowalinze naye twala sikowalinze kubanga ffe tulina time nene nnyo n'obudde oba ogenda okukola ebintu bingi nnyo. So omusango gyeguli era gugenda kusalibwa ku Lwokuna ndowooza ku Lwokuna era bagenda kuddayo kooti babulidde bagenda otandika okuwulira omusango ogwo. So olwali musango kye bakoze baganye okwamendinga kye tuyita amendi kwe kwongeramu oba okuggyamu mu musango gwe bawakoze gwe bawawaabidde omuntu. Ekyo kooti ekigali negamba tekijja kusoboka tugende n'empaaba enkola ki eyasooka. So abaliyo nga babuzizabuza nti omusango bagobye nedda omusango tebannagugoba gyeguli kugenda maaso. Kye baganye kwe kukyusa mu mpaaba oba okwongeramu obujulizi mu kuwaaba okwasooka. Kye njagadde kibeere loud and clear baleme babuzaabuza mukitegedde bulungi. So omusango gyeguli gwotwabira Attorney General akakiiko k'ebyokulonda ne Joseph Tobisano mutono wakalekereza omusango gyeguli kye bagobye mu kooti bakiyita amendment kubanga amendment kitegeeza nti osobola okuwaayo n'okugamba nti nsaba omusango guno okwongeramu ekintu ABCD oba nsaba okuggyamu ekintu ABCD. Kooti n'ekigaana negamba no katugende n'ebyasooka mu kuwaabibwa okwasooka tugende nabyo. So kibadde olwaliro naye ng'omusango gyeguli tebababuli nati omusango tegukola ki omusango teguliyo. Era nga ku Lwokuna kooti lwegenda otubuulira kiki kyebagenda olunaku lwebagenda otubuulira omusango lugenda otandika okuwulirwa mu ngeri y'ekikugu. So ekyamendiment kooti ekiganye bwe tugamba amendiment kiba kitegeeza nti omuntu okwongeramu mu mpaaba ye oba okwongeramu obujulizi oba okwongeramu ekintu kyonna ekyala kigenda mukolera musango ogwo kooti kyeganye naye nga gw'omusango gyeguli tugenze mu maaso. Ebintu bingi ebitambula ku social media naye mubyegendereze nnyo. Njala mwegendeze nnyo ebintu bingi ebitambula ku social media. Nzize mbasomesa ekigambo kye bayita diversion. Museveni akozesa ebintu bingi nnyo okudivertinga bannayuganda tuza mukitegedde era mwabitegedde. Ebintu bingi ebitambula mu parliament ya Uganda olwaliro mulabye amawulire agabaddeko ku NTV n'ekibadde mu session za parliament. Obubbi bw'ensimbi ndooza mu Uganda eyaleeta obubbi bw'ensimbi asaana kufa kubanga ssente zonna enneewole n'ezitali nneewole ziggweerwa mu kubba bakungu ba gavumenti baagala kubba bubbi. Wetugendedde olwaleero akavuyo akabadde mu parliament ebaddeyo okwagala okusasula abantu abakumpanya ettaka mu bukyamu ate gavumenti basasule. Omwami eyamenya ekkanisa y'omundeba bayisa ssente z'omusasula mu busatu n'essente zigwamu n'abantu b'e Lusanja. Naye nga ono omu ku mukugu akola ku bintu by'ettaka mu gavumenti ya Yusuf Tobisano mutono wakalekezi agambye essente ze mugenda okusasula sizirinaako omutwe n'amagulu era sizimanyiiko kubanga teziyitanga mu ofiisi oba tetuzibalirirangako. Kati kitegeeza kino kibadde ebintu bino eby'ettaka okubba ssente kibadde wakati w'omumpembe mukyala Bettina Misango Kamya n'omukyala omulala ali awo era n'omukyala ali awo nere wa NRM minisita be babadde mu nsonga zino ez'okufutyanka ensimbi zino ziyite bo bafuneko ekyo jamiro kyabadduke gavumenti efirwe ensimbi empya n'enkadde mu compensation zino. So tugenza okumaliza oluteeso lwalyo nga parliament egandi zino ssente omukyala n'agamba wandise banoga nti ssente zonna ze muteesaako olwaliro mugenda zigaba ssente ezo nkyamu zaayitawo mu bubi era temuzikkiriza zigaba. Kitegeeza gavumenti olwaliro bagikwatidde mu katuko okubba ensimbi. Ngenze maaso tugenze ku kigambo eky'okukidnappinga oba kuwamba abantu n'ekitta abantu ekiri mu Uganda. Ekintu kino mukirabanga ekyokusaaga naye kyandiviirako eggwanga okugenda mu ntata. Eggwanga lyandigenda mu ntata gye mutamanyi olw'ensonga nti bano abasajja bavudde mu kuwamba kati balina ekintu kye bakola ekintu kikyamu ennyo. Okuwamba baana b'abantu ne batwala ne babatulugunya ne babasuula gye babasudde abo nga bamaze obbatta. Jjo nga betolabeze ka video akamuvubuka oli gwe bajjamu engalo ne bazisokoolamu gwe bajjamu enjala ne bamugolola ng'engwe ne bamugoza paasi bamukola buli kimu kye baagala bamumenya agomba. Kulembeze waffe ssebo webale kugendayo n'olaba omwana oyo era bale mubuuzaako newankubadde embeera gyali mutasobola kutegeera nti wamutuuseeko ebifaananyi ali bisankano abadde bamuzizza engulu webale tutwala obuvunaanyizibwa omukulembeze waffe n'ogenda n'olaba omwana oyo kubanga kye yali akoze yali alwanirira ggwanga lye n'ebyo ebimu ebimutuusiddwako naye webale kutwala obuvunaanyizibwa agendayo. Njera kubaza bakomera limwe n'abagenzi okulambula bannaffe bonna n'abavudde mu kkomera namwe mwebale kubeera kulwanira ggwanga nakubeera bagumu olw'ensonga singa simwe singa struggle teriwo ate sagala mugwe mmaanyi kubanga eno yentandikwa. Ebirungi bibeera mu maaso naddala ng'obirwaniridde so tulwanire ensi yaffe mu ngeri yonna esoboka. Ekya kooti okugaana amendment oba addition nakyo nkibabuulidde. Waliwo eŋŋambo ezitambula ku social media semo ne bakamaliza ininze sime biki bannange
until ng'olabyeko ebbaluwa y'omumpembe Simon Babakama nga agitaddeyo nti akoze eki alekulidde omulimu ogwo bw'oba tonnagirabako ekyo tuyita diversion nkiddamu okujjako ng'olabye ebbaluwa ya Simon Babakama nga agenti nze omulimu nkoze ekingulesi naye oba togirabyeko officially kitegeeza Simon Babakama akyali mukulembeze w'akakiiko k'ebyokulonda ekyo mukimanye ekyokubiri abantu bagamba nti 2085 be baagobye ku mirimu Electoral Commission abo nabo sinakakasa amawulire gaabwe bayinza okuba bagobye naye nga kimanyiko ekimu nti akavuyo kangi akali mu kitongole ky'ebyokulonda Electoral Commission y'ensonga lwaki emivuyo gyonna egisinga obungi baagala gigatta mulundi gumu babe nga bajjawo okuswala ku balina mu ggwanga eyaffe ya Uganda so abagamba Simon Babakama yaresigninze no njala tubeere bantu bakulu ate nga tulowooza nga bakulu omuntu yenna batannakulaga bbaluwa nti yaresigninze oba ye kuva yagamba nti yaresigninze ebigambo bingi bitambula ku social media ekyo tusooke tukireke tutambuze struggle ekyo kinyagadde obbagamba ku kya Simon Babakama omuntu oyo alina ebizibu bingi ng'omuntu twandimulese n'atambuza ensonga ze ng'omuntu ne tumanya gye zigenda kubanga alina ebibuuzo by'okuddamu gye bujjako awo so ekyo njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe ekyokubiri waliwo ndowooza katutandike ndowooza program ekigula lugi kiba kiwedde katutandike program kuba saagala balwisaayo olunaku lw'eggulo nazze ne mbagamba nti Chief Justice Winyi Dolo yasinkanye omumpembe Yoseta Basira mutanu wa Kalekyezi mu State House Nakasero olunaku lwajjo ku ssaawa enajjidde ku mpewo zabadde saa 2 nga amusinkanye ku ssaawa emu meeting neggwa saa 2 kubanga babadde wabala bali mu cunga balinze okulaba information kubanga bagambye meeting zabadde 3 meeting yabadde mu Kale Hayula nga yakwogera ku nsonga za drone ekiwamba abantu meeting yabaddemu yena okubeera mu Simon Babakama ne Chief Justice Winyi Dolo yo yabaddeyo ku saa 2 bwe yabadde ku saa 2 waddewo meeting yabaddeyo ku saa 3 mpaka saa yavudde ku saa 2 mpaka saa 3 yabaddemu abayaye b'Emmengo njala mutagingira abalangira n'abambejja basava ne banaava in fact bwe mba musobola mutagingira Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyolo dali mwera mutebi w'okubiri information gyengenda ofulumya olwaleero egenda kubeera crucial nnyo gyali n'obwakabaka bwa Buganda n'eri Abaganda n'eri Uganda mwagala kutegeera kye kigenda maaso mu Uganda njagala babuli information egenda kubeera crucial nnyo era njagala mubeere nnyo njagala mwetegereze nnyo ebintu ebigenda ogenda mu maaso ku media za Uganda naddala mu Bulange Emmengo ku radio ya CBS ne ku telefayina gye bayita telefayina BBS telefayina wepone mu popular z'amawulire ebigambo egenda ofuluma mu bantu abayita Abaganda ng'ate mu bakulembeze Emmengo mugenda byetegereza njala mwetegereza nnyo ebigambo ebigenda ofuluma mu bantu abo okitegera njala mwetegereza nnyo ebigambo bigenda ofuluma mu bantu abo before ng'obudde tebunakola ki ng'obudde tebunnaba kati njala tandika bwe nti olunaku lwajjo Yoseta Bahabulwa Tabasirwa yasinkanye Chief Justice gwe yaleetedde ku pisto n'amuyingiza mu State House e Nakasero babaddeyo ne Simon Babakama ku ssaawa balese ssaawa emu ne batuula mu meeting eno okubalaga nti Museveni yabadde amininga business olw'amaze obatuusa mu chambers yadde abaagala n'ajjayo ekigirikooti kye eky'amagye ne combat bulungi n'ateekako n'enkofiira ye n'atuula ekyo kiba kireflecting nti omusajja engeri gy'akulazeemu nti azze ayambadde aba akamafreggings nti agenda kukutisa nti kati ayogera n'awamagye toyogera na civilian wa president yazze ayambadde combat y'amagye n'ateekako n'enkofiira n'atuula mu meeting bulungi nnyo n'atandika okuwa ebiragiro byewadde Simon Babakama n'ebiragiro byewadde omumpembe Chief Justice Winyi Dolo yamugambye bw'ati yasoose gamba Chief Justice Winyi Dolo n'amugamba nti omanyi nti mulina okukola wamu oba mulina okukolaganira wamu ne chairman w'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti ebintu bino byonna vulugu agenda okubeera mu musango guno mubanga muli ku line y'emu kyonna ekigenda okuva mu kulonda oba ekigenda okuva mu kooti nga kiri mu favor yange whereby bino bimulira nti agenze kuliva balina okuba nga bali mu recess gye bagenda okubeera nga bakola badrafting engeri gye bagenda okuyita mu musango guno wakati wa Simon Babakama ne ba lawyers bajjaja bali mu musango guno kuba kati commission yeriko obuzibu obusobola okuviirako Museveni entata mu bintu bye bagambye ebirala Simon Babakama nti afuba okulaba nti anoonya loopholes zonna era waliwo n'amawulire agafuluma nti ekibiina kya NRM ne Electoral Commission bagezaako okufumbira DRC forms ezibagenda okupresentinga mu kooti nakyo kino tekijja kusobola kubanga obudde bugenze mu kino omumpembe Yoseta Basira yagambye bw'ati yagambye Simon Babakama n'agamba ne Winyi Dolo mukole kyonna ekisoboka okulaba nti ebiva mu musango wonna bifavaringa nze mukitegeera mufube okulaba nti byonna bye mukola mubikole nga mufavaringa nze nti omusango n'oguwangula by all means
kubanga mutakikola nze kennyini nze manyi bwe najja era nsobola okukikola mu ngeri yemu gye najja. N'abagamba nina buli kimu ekyetaagisa okuba nti nkibawa mu malirizo omusango guno ng'obudde bukyali. Kitegeeza ki? Bw'aba alina buli kimu. Bwe yagenda okusinkana akakiiko k'abalamuzi bano okuggulawo olukituula lwabwe, omwami ono abalamuzi bano bamuterayo okusaba kwabwe bamugamba twagala ensimbi, ekitongole kiramu tekirina nsimbi. Museveni abagamba ngenda bbawo ensimbi zonna ze mwetaaga era n'azibawa. Ne bwe yasinkanye omulamuzi ono ng'amuyise ku pisto, yamugambye mu making sure nga mukolagana wakati w'akakiiko k'ebyokulonda akakulesa ne Bakaba nga mukolagana ne Chief Justice n'akakiiko ak'abalamuzi akaliko mulabe ng'omusango guno by all means kuyina okuba nga nguwangula oba si kyo mujja kundaba akanfaamu. Bino abyogedde ng'ayambadde ekiwambalo eky'amagye ng'atiisatiisa abantu buno. Yagambye nti ne omunaakola mutya nze kennyini singa mukola ensobi ne buga nti Kyagulanyi yewangudde oba okulonda kuddibwemu, nze manyi bwe najja mu Uganda era nze manyi bwe nawangula okufuuka president wa Uganda. Nkyasobola okukola ekintu kyekimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mulangi tasobola kufuga Uganda wadde essaawa n'emu. Nkiddamu. Yagambye nti kyo akimanyi bulungi nnyo nti nebalangira Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde keesi eno tasobola kukkiriza kuddayo kulonda bakola ki ye yamanyi bwe yajja mu Uganda ate era tasobola kukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kufugayo wadde essaawa n'emu ajja kukozesa buli kimu kyonna kyalina mu buyinza bwe okulaba nti obuyinza abweddiza with immediate effect bebanga bamuzannyirako. Bino byonna byogera ayambadde kombati y'amagye okutiisatiisa abasajja abo olw'ensonga nti yakimanyi nti yajja mu Uganda nga zze namundu so si na kulonda kwe tuyita demokrasia. Ebyo byonna bigamba. Yagenze mu maaso n'agamba nti ye kabajjukize. Yagambye nti kabajjukize Sanu Bakama wepo ne Chief Justice mulina okumanya nti muli bakada ba NRM by all means era mulina okumanya nti nze nabawa emirimu. So mukama wo bakuwadde emirimu kiba kitegeeza nti olina okugondera ebiragiro n'amateeka bya bakuwadde, otherwise oba olina kyoyagala okuwulira kyakamufaamu. Kino ekigamba kibagambye mujjukire nti muli bakada ba NRM nga bali mu State House n'akibagambye era nga bawulira ne bakitwala mu matoogo gaabwe naye nga basirise. N'abagamba mulina okukola ekintu kyonna ekisoboka okukola nti ekibiina kya NRM ne gavumenti yange esigalawo, otherwise mutakikola nze nsobola okukyekolerako mu ngeri gye nsobola okukola ki okwekolera. N'agenda mu maaso n'abagamba nti mujjukire mwenna enzija gye najja mu Uganda okutwala obuyinza buno. Mwe muyinza okulowooza nti muddeyo mu kyembazi zammwe ne mutafuta amateeka naye nga ffe tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe ey'enjawulo. Yensonga lwaki nzijidde mu kambati eno balo obategeeza nti still nkyasobola okukola kye nakola wadde munzanyisa. Sijja kugobera bintu bye bya kisiru by'amateeka, nze nja kugenda n'ekyo kye mmanyi nti kye kituufu mugeze mukole kyonna ekisoboka okulaba nti nze mpitawo. Other mutakikola nsobola okudda mu buyinza era nga nkozesa amaanyi ge gamu ge nakozesa. Oyo mumpe Beyoseri mutano wa Kalekezi. Era n'amugamba yagambye Museveni ya odalinze Winnie Dolo n'amugamba ne Sanu Bakama nti era balina okukolagana wamu okulaba nti bakola ekiro n'emisana okutuusa omusawo guno gwonna lwe lunaggwa nti ye bamulekere kooti bwe mala okusala bye beesaze in his favor bamulekere public ajja kuhandolinga public kubanga kinabadde akikola ebbanga lyonna okuhandolinga public era ajja kikola. Kati wano wenjagalira okugambira Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi. Ekituufu kiri nti obadde mmagye ebbanga ddene nnyo. Gavumenti ze tumanyi zonna ez'amagye tezikkirizibwa mu constitutional rule. Gavumenti zonna zitumanyi ez'abayeekera. Okukozesa parliament kibanga ekikola kibanga okubuzaabuza kubanga okusiga blue band ku mugaati kye mukola ekyo tukimanyi bulungi. Naye abantu boli mu kuwamba n'okutta ng'oyagala okwesigaliza mu buyinza ng'ekituufu baakuwangula guwategeka akalulu. Ate oyagala kukozesa takitiki y'amagye okutiisatiisa abantu obagambe nti gw'ogenda kweddiza obuyinza by all means. Njala kugamba ekigambo kimu 7. Ensi nga bw'oga nti egula mirambo nga temuli gugwo. Naye ensi eno gy'ogamba nti ogenda gikungula tulina bw'ogenda gikungula. Gy'okoma okuwamba abantu mu biseera bino kituzzayo emabega mu gavumenti ezaayita ze wavumirira nti zaawambanga n'okutta abantu. Enjawulo wakati wa gavumenti ziri ezaayisa n'eno ani alimba munne. Ate nga tukimanyi nti mu biseera ebyo gwe kennyini nga Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi guwali mu bitongole ebyokwerinda era enkola y'emu gye mulina essaawa zino era y'enkola eyaliwo mu biseera by'ebikadde nga muwamba abantu ne mbatta ne mbaziika mu mass graves okuvumaganya gavumenti. Kati olwaleero njala mwetegereza nnyo social media. Waliwo abasajja ba NRM abapali mu diaspora nga beetwala nga ba refugee bali mu Europe omwo
bawandiika ebigambo bitakwatagana omuntu kasita omubuuza nti owagira kintu kino atakubula ludda lwaliko oyo manyi mukozi wa gavumenti era temutegana oba awandiise ki ku social media platform temugeza ku sharinga kubanga bana abantu baliyo ku diverting abantu bwoba omuntu asobola kubulira nti ayagala eggwanga lye oba wagira kintu gundi oyo manya nti mufu era muntu muwagizi wa Museveni lwakuba nti bebuzaabuzanga abafuka abanaaba. Waliwo omwami omulala sinagenda ku mboozi ndala. Waliwo omwami omulala njala mwetegereze nnyo abantu abatabadde mu struggle eno ng'etandika gye yatandikira. Abantu abazze nga almost omusango tukutadde mu court ne batandika okukola voice note nga ziri vice versa ku nsonga egenda maaso mu Uganda mbetegereze. Njala ku addressinga muganda wange gwe bayita Juko Mazinga. It's the first time ku addressinga. Juko Mazinga sitera nnyo kwagala kwogera bigambo bibayogedde na kuddamu. Obadde gwe ogamba nti obadde mu struggle kumala emyaka 35 Museveni gy'amaze mu buyinza. Naye ng'oli mu diaspora tetumanyi obeeko obadde odda tobadde toddayo. Juko Mazinga bwe tuba tugamba nti buli omu akwate gy'akwatira tukyuse eggwanga Uganda tutegeeza nti buli mukola ky'osobola okukola otuuse eggwanga ku nkyukakyuka ey'emirembe. Juko Mazinga wavudde n'okola voice note. Before nga tunakola voice note mbadde nga nfuna voice note so okuva mu different parts of the world mu social media platforms and ku WhatsApp ng'oyogera oli against Robert Kyagulanyi Center decisions okwetaba mu by'okulonda ebiriwo decisions okuba nti agamba abantu bagende balonde and massively ebintu by'okola nga tebikwatagana revolution. Gwe mentality yo gy'olina nga gwe omuntu sigenda kunenya mentality yo gy'olina bagiyita gulowo fair oba ng'oyagala olutalo mu Uganda ninjala kubuuza for 35 years mukulu Juko Mazinga obadde olwana entalo ng'oga nti olwanyisa gavumenti y'omupembeero Sseruto Abasiraamu mutano wa Kalekezi era ng'oga nti owandiika abasirikale oba bayekera bagenda okuyekera gavumenti y'omupembeero Sseruto Abasiraamu mutano wa Kalekezi. Nkugamba kimu oyina right okuwandiika abasirikale as many as possible. Naye gwe bw'obanga obadde mu struggle boga for 35 years tetuwulirangayo wadde oba mu kitundu gundi waliwo omuntu gundi agenda okulwana gavumenti y'omupembeero Sseruto Abasiraamu mutano wa Kalekezi naye ng'obadde mu struggle for 35 years ng'ogamba nti mutendeka abayeekera ogamba nti mugenda kujja koyeseri mutalo kaze musaba ssente ku social media nga musaba sente ku social media musabye sente almost for 20 years nga mugenda kulwanyisa Sseruto Abasiraamu mutano wa Kalekezi for 20 years nga sente musaba abantu abali mu diaspora ne banoonya sente bazisonda olwa struggle gye mugandi mulina struggle. Juko Mazinga ne message njagala egende walk today mulekerawo okubuzaabuza abantu bwe mba mulina hidden agenda ezammwe muzikole nga muzikola nga mmwe personal so si kubuzaabuza bantu. Bwe kiba kitegereka nti struggle tugirimu nga buli mwalina kukwata kyakwate please don't involve yourself with Robert Kyagulanyi Center. Stay in your line genda ne goliro affairs zo programs genda nazo deka kwerimbika mu kintu kya people power kubanga mu kusooka wajjangira of Robert Kyagulanyi Center information nga njifuna naye nga nkusiriikiridde Juko Mazinga musolozeza sente for almost 20 years nga mugamba mugenda kujjako Museveni n'abalema. Kyagulanyi azze democratically n'agamba nti agenda kwesimbawo Jeka Museveni noba nga obadde omulimirira empindi mu WhatsApp group ku social media all along ng'ojevuna enkola ye ey'emirimu gwe enkola eyo eri ludda wa etwala change mu Uganda. That is my question. Enkola eyo etwala change mu Uganda eriwa teriiwo for 35 years ng'obadde musoleza sente wano mu diaspora bantu ngambaga ebintu by'ekisiru. Ngera kubuuza ekibuuzo kimu. Mu myaka 3 mweta Robert Kyagulanyi Center mu watabadde yakuganya okujjako Museveni. Mu myaka 35 gy'obadde nga muli mu struggle mujjako Museveni Kyagulanyi yakugaana okujjako Museveni si yakugaana. Kati gobadda n'okulisazinga Robert Kyagulanyi Center kiba kitegeeza ati gwe kennyini obanga atamanyi kiki oyagala. Buli muntu obanga olina side y'ogenda okukwata please kwata side yo n'abantu bomugende ffe tujja kusinkana. Olutalo lwa kinaana lwalimu abika by'abayeekera bingi nnyo ebyabirwanyisa abampembe gavumenti ezaaliko. Bwe mba mwagala mugende mu kiko so temwerimbika mu people power ate okuvuma omuntu azokusizza abantu omuntu agudde abantu amaaso. Wasembye okukola voice note n'ogamba nti ogambye abantu ngenda kuza omwezi zabadde oba 3 oba 2 obutagenda bastay home bakole demonstration biki voice note negenda viral. Ffe ne tusirika ne tugamba nti you've mobilized. Ffe twasirise kubanga buli muntu yenna ajja tumwaniriza. Wakoze voice note ng'ogamba abantu bakole strike basigale wakati bakola buli kimu amaduuka bagaggala amasomero malwaliro buli kimu. Ne tugamba no voice note kagireke egende viral.
Remember fe tuba tukyali mu process ey'abantu abagenda okulondebwa ku mutendera gyonna egya Uganda egy'obukulembeze eyo system ebaddewo era ffe bwe twagambye no akwatirako abakuyambi ne tukireka nkigenda maaso kati olw'okuba nti mmwe ekintu kino mukigwiridde ng'obudde bugenze y'ensonga lwaki gwakoze voice note ku last njala kubuuza bukyanga people power etandikawo bukyanga nupu etandikawo where have you been wali ovuddeko ewantu wonna ku social media nojja okola live video n'otegeeza eggwanga intention zo towards the change of Uganda peacefully tojjangayo okujjako okukola voice note ezibuzaabuza abantu obwongo voice note yo bwe yagenze viral naye nga tolina muntu yenna gwe coordinatinga naye Kampala kuba taliyo olw'okuba nti ekintu kyo kyaganya okukwatayo ng'atozze ku lasiti kubanga wandibadde watandika dda ne people power eno singa obadde oyagala change naye okujja ng'ebula nga bamaze n'okuwa omusango mu court n'okola voice note ng'oyagala egende viral nga tolina dde coordination ekintu ekyaganya okukwatayo you came out with another voice note ng'odisinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. You even end up saying that Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba akolera Joseph Tabasino ntano wakarekyezi njala kubuuza ani yakuinvitinga mu people power mu nope ekibuzo ekisooka ekibuzo ekyokubiri mukulu gwe avenue gye mwasooka okukwata ki ekyagituukako kubanga fino avenue effe gye tutyaliko tukyali ku musitali tukyali ku avenue yammwe yabaaki mwenamwe mwina okukwata avenue yammwe naffe ne tukwata avenue yaffe nga bwe kiri n'ebintu by'okubwebuzaabuza nga bafuka banaaba tukooye abantu bakirumira mpigi bbiri abantu bali mu kufa mu Uganda temwogera abantu bali mu kubamba mu Uganda temwogera serizo mu nsonga zirina kubbibwa temwogera muvaayo ekintu kimu kula ati mwagala kuyiwa kintu kino ky'abantu bazimbidde ebbanga ngenda kusaba ekigambo kimu mukulu Juko Mazinga yonna gy'oli boli mu South Africa oba oli luddawa njala kusaba ekigambo kimu for God and my country kulwa Katonda n'ensi yange bw'oba oli musajja nnyo ng'obadde oyagala struggle era ng'ogirwanirira okuva emyaka 35 njala otandika okukola live broadcasting nga tokola voice note ngaffe bwe tuzikola mu social media ntujja nteekayo faces zaffe ne twogera ebintu nga tetubirumye tetuwekwese abantu babuuza ani yakola voice note zino kubanga bw'obanga oyagala kulwanirira ggwanga nze I don't care as long as Uganda ekyuka nze face yange nagiteekayo abantu bamanyi kubanga sina kyentya sina musawo gwe naziza naawe vaayo publicly and secularly address the issues but don't blame someone atusiza to struggle whereby them seven ali mukankana nga gwe tebakumanyinako physically kukitegera sagalo veye kubuzaabuza public gwe vaayo nawe otandika okukola live broadcast leka kola voice note bw'oba oli musajja ng'olina balls bbiri like other men in the country abagala change vaayo okole live broadcast otegeeze ensi your interest and your agenda in changing Uganda than ate attackinga Robert Kyagulanyi Ssentamu atuzizza ensi ku bunkinga ne Museveni ali mu kutya ate omwatackinga. You know how much money Robert Kyagulanyi Ssentamu has invested in that struggle? Omanya abana b'abantu abafiiridde mu struggle eno. Omanya abana b'abantu abali mu safe house batulugunyu olwa change lwa struggle eno. Gwe mbulira wa Luganda yo bwa mukwano gwani ali mu kkomera. Kulo ebintu bimbadde mufumba fumbi b'ekisiru. Njala kugamba ekigambo kimu. Njagala okola ekintu eky'obuzira bw'obanga oyagala change. Vaayo teeka programu zo nga obadde ozirina ku programu nga zino oziteeka abantu bazitegeere. Tokola voice note. Jayo face yo abantu bagitegeera kuba naffe twatunda omwoyo. Niyo okubuzaabuza abantu eno muli eno mukubeeri tekijja kukyusa abantu. Leka kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu yaganya okujjako Museveni. Kola kiwalina okukola mu ntandikwa bwe kiba kyali magenda ku kirala. Ffe tukyali ku programu yaffe ya plan A gye tukyaliko. Bw'oba olina programu ya plan B gikole nga ggwe ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nupu beesonyi kuba tukyalina omulamwa gw'amaanyi ogw'okukyusa eggwanga within the two coming months gye tulina. Ebisigadde Robert Kyagulanyi Ssentamu mwesonyiwe please. Kola voice note zo nga ziri
zanjawulo nnyo ku bintu bya NUP oba bya struggle gye tuyite ya NUP oba people power. Please kye nkusaba nze nga obaddeyo nga mukola ebintu byammwe bikole ng'obyawula n'ebintu bya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebya NUP. Fe aba NUP n'aba people power tukyali ku mulamwa ntugobera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu yenna yakayingira wiiki 2 wa wiiki 3 ng'ate mubaddenga y'ebbanga lyonna temugenda tujja ku mulamwa. Ekyo kivuddewo ngenze ku kirala. So ekibaddewo olwaleero mu case ekibaddewo olwaleero okuba nti gundi bagiganye amendment bagiganye kino kisinzidira ku meeting Winnie George yasinkanye mu 7 mu State House na Kasero kiri reflecting anti basinkanye namuwe biragiro ebyagenda okukola. Kanjala bagamba ekigambo kino essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba ati ngenda kulabisa buli muntu yenna ate tujja kumaliriza nga nze ngenda okulalya mwezi ogwokutaano. Ndoza mukitegedde bulungi nti kooti basose ne bagirabisa omulundi ogusoose. Nkiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba ngenda